kati nakano kambabbireko bannannyini kulima miti. Eyo chapter y'emiti Kalitunsi alimu ssente owa poles n'owa timba, eyo nayo yagwawo. Emiti gino gyafuna ekyajo. Ennaku zino bw'olima Kalitunsi bangi nnyo buli lwabala Kalitunsi waayo ne baŋŋamba munnange tufunire katale gwe egijjo ogitundawo egyo gy'ogamba egy'emyaka ena, because mbagamba buli kintu kiteekemu amagezi. Babagamba mu eka simbamu emiti 405, wapi kakika nsimbamu 1000 n'enduwa ekigimusa ne luwaga wegiweereza emyezi 18 nga ntandika okutemamu. Bwonna obwakonzibo bw'omutemamu babuyita Bukampala, mbutemamu 5 n'empisaawo emyezi 3 n'entemamu olwo egy'akasanvu, olwo giwezeza emyaka 2 n'entemamu egy'akasanvu, wegiweereza emyaka 2 n'ekitundu n'entemamu egy'omutwalo 10,000, olwo n'endooka nsigaza emiti gyange 4 oba 405 nga gyawanvu olw'okuba gyali mingi nnyo wamu. Kati olw'okubanga nabe yajja mu miti gya poles, ekyo bannange sijja kukirambululako nnyo. Ennaku zino okutunda omuti gwa pole mu mmeme kyenkanankana n'okuyisa endogoyi mu katuli k'empiso. Ate n'abo abaali basimba emiti gya Kalitunsi tibajja gikolamu embaawo, nammwe musigalizza kutunza ba mu bibanda bya mu Ndeeba nabyekireka. Naye 90% ey'abantu abazimba amayumba ennaku zino bazimbisa Kalitunsi small pole. Kati nze siremera magezi gange, nze amagezi gange nga wa free, kubanga bwe ngakuwa tekirina kye kinzijjako, kando okulayitinga ginne waayo endala tekirina kye kigitwalako. Nze bwe nkugamba nti emiti girime, teekamu mingi, girabirire bulungi, gikule, gifuuke small pole, olina 1000 mu eka, ku myaka 2 butema obutunde. Ne mu myaka ena natandikira myaka 7-8 nga ntunda poles z'amasannyalaze. Nenzi kati mbadde ku myaka ena, naye kati ngenza okukitunuulira small pole, kubanga abantu basevinga nnyo bwe bakozesa omuti gwa Kalitunsi guno omuwanvu. Guva ku nnyumba eno ne guyitamu paka ku kisasi. Akozesa emisumaali mitono, ate Kalitunsi gwe muti ogutavunda nga tegugenzeeko mazzi. Buli w'oyita wonna wonna olaba bu Kalitunsi small pole. Kati bw'oba olina acres 10 n'ozisimbamu obuti 10,000, gwe kubisaamu mu myaka 2 oba olina ssente mmeka z'oba ogenda okufunamu. Kati ekyo kiri eri mmwe okwesalirawo, oba mukyasimba emiti okusinziira ku bye babagamba, oba okusalawo okukyusa ng'embeera bw'egenda ekyuka. Enswa bw'ekyusa amaaso naawe ng'okyusa envubo. Naye abantu abamu basigaliddeyo, bambi mbawulidde bagamba abalimba Kalitunsi is a hoax, it is a lie. Esente ezo tosobola zijja mu Kalitunsi kubanga mukyagendera ku biri aba National Forest Authority bye babagamba, mukyagendera ku biri abantu abalala bye babagamba. Nze kakiika ntunda emiti buli week, buli mwezi, buli myezi. Omwaka guggwako teriyo wiiki etuuka nesisanga nti nno zino za miti, lwa nsonga nti nina emiti ebika byonna. Nze teriyo wiiki gye sisimbamu miti 2,000 oba 3,000. Kati weesanga nina emiti gikatinga across from obwenkanankana bwe buti kugiri wano bwe giti ku mikulu kugy'emyaka 4. Oli bw'ajja ng'ayagala gya kugyamu timba egy'emyaka 4 nti padoko yiyo mala kusuula wano millions bwe ziti. Omuti kye kintu kye batatunda ku bbanja, omuti kye kintu kye batakolako deposit.
kuba omuntu bw'amala okusala omuti gwo ne gukka wansi bw'atadda ogwo guba gufudde. Payment 100%. Omuntu talinnya mu kibira kyo kasita alambula bw'ati taddamu kuyingiramu na kamashini ke paka ng'amaze okukusasula full payment. Ate ezo sente tetuzirya, ezo sente zetujjamu ne tugenda ne tukola faamu z'ente. Ate bwe tuna graduating okuvaawo nga tufuuka ba industrialist.